ekyokukola naye ekiro kimu mu mwaka 571 mu mwezi guno malayika zonna zakyusa ne ziva ku ebyo bye zaali zikola ne zitandika okwambuka okuva ku ggulu erisooka nga we zigenda ku ggulu ery'omusanvu nga zisaalira ow'ekitiibwa Nabi Muhammadi olw'ekiro ekyo ekyatuukawo. Naye ng'eyakola ebyo byonna, eyateekawo embeera eyo yonna, yali mukyala ayitibwa Amina binti Wahab. Omukyala ono atatera kwogerwako nnyo buli otuuka mu mwezi nga guno ogwa Rabiul Awwal. Basinga nnyo kwogera ku Mtume Muhammad, ne twerabira okwogera ku yamuzaala. Era kyekiviiriddeko n'abantu abasinga okugamba nti bazadde b'owekitiibwa Nabi Muhammadi baali bakafiiri, olw'ensonga tumwogerako kitono. Naye ng'ate tugamba tuyitirize nnyo okusaalira owekitiibwa Nabi Muhammad mu mwezi guno gwe yazaalibwa, naye nga tulekeredde ate okwogera kw'oyo eyamuzaala. Owekitiibwa Amina alayha salaam yagamba nti kharajat minni nur, ennuuru yanfulumamu nga mmaze okuzaala omwana wange. Adhaa ma baina as-samaa'i wal ard, ennuuru eyo nebeera nga emulisa ebyali wakati w'ensi n'eggulu. Teyakoma okwo, ennuuru eno nekyusakyusa amataala agaali ku ggulu, yani emunyenye. Era tekyakoma kubeera nga amataala agaali ku ggulu gakyukakyuka. Agamba nti ne shitaani ne zibeera nga zikubwa, ne zibeera nga tezikyasobola kuyingira ggulu. Era ennuuru eyo okwaka kwayo wakati w'eggulu n'ensi kyaleetera embiri ezaali mu Looma ne mu Shaami okubeera nga zaakaayakana, naye nga mu budde bwali bwa kiro. Ebyo ebigambo abyogera Amina teyava we yali atudde we yazaalira omwana we, n'asobola okufuna obusobozi obwalaba ennuuru emufulumyemu ng'azadde omwana, n'amanya nti ennuuru eno egenze paka ku ggulu ate emulisizza ensi yonna. Oyo tabeera muntu wa bulijjo, kubanga maama owange n'obuwo gwampuliriza mu kifo we yali afukamidde we yakuzaalira teyasobola nakumanya kikiriwe. Naye omukyala yasobola okumanya nti ennuuru eno envuddemu emulisizza wakati w'eggulu n'ensi, n'embiri ezibadde ez'abakabaka be basinga okubeera nga batya ne zituukamu ekitangaala ky'owekitiibwa Nabi Muhammad. Oyo omukyala kimufuula okubeera nti yali mukyala wa nkizo, era bwe tutuuka mu nnaku nga zino kirungi tumwogereko okumanya nga yali wa nkizo. Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bye n'abikoona mu sitamu zi aya zenkulembeza.